Essula endala egamba nti fiida alagula. Ebyokuddayo okulaba ku fiida biba byeyongera okwesenda nga byeyongerayo era nga bibulako katono okufuuka ebirooto. Fiida nanzigira ng'amazeeko panna mu kirooto muki yanzigira ng'amazeeko nga muwogo. Nali mpita ayita mu busimbi olunaku olumu awo nga ku ssaawa 7 ez'omutuntu ne mulengera nga balina omulenzi muganzi we beefubitika edduuka. Nayagala nnyo okulaba kye baali bakola ne gye baali balaga. Bwe ntyo kwe kuyimirira awo ebbali ne nninda. Nagenda okulaba nga tebajja ate nga ntya okubalingiriza ng'omubbi ne nvaawo. Olweggulo lwonna nalumala mu luggya lwange nga ndusaawulamu omuddo n'okulongoosa ebimuli. Ekiseera kyonna nali era ndowooza ng'omuvubuka bwe yali antudde mu kifuba. Muvubuka oyo gwe nalaba sinakindi nga newe nabasangira baali beekebejja birabo bya kugemulira bakulu. Obudde nga buwungedde natula mu ddiiro lyange ne nninda ekyeggulo nga bwe mpisaayisa n'amaaso mu mpapula z'amawulire. Omuntu yankonkona ku luggi era ne mukkiriza ayingire kyokka nga sitaddeyo mwoyo kulaba oba ani ayingira. Bwe yatuuka wakati mu ddiiro ne nsitula amaaso gagwa ku fiida. Amanze yali ayambadde okutonnya era nga siirudde n'ebbala. Yali ataddeko kopagaalo foundationi abawala bamanyi okwebyula mu bimanyi ebyo. Yali ataddeko baka pawuda ne pawuda yaggwako yali ataddeko foundation. Bwe namulaba ne nebuuza mu mwoyo nti ate ono ogumuleese. Yayogera nga yonna asanyukirira ate nga yeeryanya nti Eddie simanyi bambi oba oneekanze leero nno nzize kukusulirira. Ono ngoba Eddie omuwulire ono omuwala. Konze nga nkugobera ki? Nze ngoba abagenyi abaze okundaba tuulira ggwawo. Nayogera nga bino nga bwendaze omukono eri entebe eyali enninaanye ko yenshia bondeka Eddie nange ndagibwa w'okutuula muno omumwo. Ndekanze. Yali ng'agenda okutuula ate n'amaguka n'atambula n'alaga ewali ekisenge kyange nga bw'agamba nti simanyi bannange muno olinamu omukazi. Maama nnyabo ndwa kukugwira mu pulaani zo. Yayogeranga bino nga bw'akoleeza ettaala n'okuwenjula olutimbe olw'omu mulyango oguyingira mu kisenge kyange. Konze nti baakugamba batya nti nawasa? Ye ne bwe mbanga nawasa ekyo kikugaana ku nkyalira ko yenga nga lwaki tekiŋŋaana? Kiŋŋaana nnyo nnyabo. Nina agakubibwa bakazi bo naye mwana mulenzi omanyi okubula. So nno n'obula bw'otyo n'akabaluwa ne kabula. Simanyi nno zino posita z'ewammwe ze baggala ez'ewaffe zikyaliyo ng'obwedda naye okwo okubula kuwambulako Eddie. Eddie simanyi wankyawa yono omuwala abadde kintu nze nompulira obusungu nyinza n'obbirekeraawo biso. Sagala bantu batumbaavu. Muwala ono omuwulira. Nawulira muli ekimiirimiiri nga kintuyiza. Enseno ono si ye muwala gwe nalabye n'omulenzi emisana atijja n'omulenzi era eyampandiikiranga ebintu bw'abijjeemu enta. Kaakati ate y'omu eyali ansunkunirako n'okunjejemberako nti simanya namukyawa. Yali andowooza kuba ki? Saamwanukula saamunyaga wadde ekigambo. Yalaba siwuuna n'ajja atuulira ddala ku lusegere nga bw'amwenya bwe yeddaabiriza. Nawulira nga ekiniga kinjuza. Yeeyongera, lwaki onsiriikiridde Eddie? Simanyi nno ebbaluwa gye nawandiika ye yakunyiiza oba naliko ki oba muzimu ki? So nno bambi sandigiwandiise nandize buzi ne tubyogerako nga tuli ffembe. Kino kyanzigira ebbaluwa ate nga mmaze okugiweereza. Ebyo naye tubyerabire bambi tubireke. Nakakasa nti oba fiida yali talogojjose nakusemberera kuyita ttembo
ddala yaliko ekimuwujja, yali anjagaza ki? Nasituka musegulire, yankwata omukono nansika ntuule nga bwambuuza gye nali ndaga. Wano omusajja wange we yantegeereza ng'ekyeggulo bwe kyali kituuse. Omugenyi teyalya wabula yanywa bunywi caayi. Yannyumizanga nga bwe ndya, nga bwe yali azze okulaba ku bakulu nange munneewe nti bbaasi mwe bajjira yabonoonekerako mu kkubo n'erwawo nga bakyagiddaabiriza, kwe kubatuusa ekiro kityo. Ko ye nti ntidde okuyita mu kibira obw'omu ate nga saagala kukuteganya kumperekera, kyenvudde nzija nsule wano. Ate n'ekirala nga njagala naawe njagala nkulabeko. Nzize n'emyoyo ebiri nti oba onongoba oba tombuuze, naye maama ndabiddeawo nga nzikiriza. Namatira muli nti Fiida ono yali afuuse muteego gwa muwala. Bino ebya bbaasi okwonooneka byali byakubejjereza bubejjereza. Nze kennyini nali mulabyeko n'agange ng'abeyuka n'omulenzi we busimbi mu ttuntu. Ate n'avaawo n'annimba nti yali atuuse kiro. Yali anjagaza ki? Oluusi yajjanga ewange ng'obudde bubi era nga businzeeko na wano weeyo yali ajjidde nga nsaba muwerekereko, so si kumusuza. Luno yali abonese bubonesi nga mwezi annimba era ansulirire. Yali ayagala kuntega ki? Naye nno nange yali ansanze amatama gasanga lumonde. Saali wa kukunirizibwa mu kizigo kye nga ndaba. Nakyusa emboozi nga simulumbuludde ne mubuuza obw'obujjanjabi bwe gwali gutambula. Yannyanukula nga yenna musanyufu nti mpozi saakubulira Eddie. Ogw'obujjanjabi nalwabya dda. Nalaba buvevenza ng'ayoza yanika mu ttaka nga mbubuukamu. Kati no layini gyengoba eriggala nti ng'obuliri bwa wansi. Konze layini kyeyo. Koye musajja watunula era ebyaffe ono obisobolezaawa. Kyokka bambi ndikubuulira olulala. Twatandika okunyumya ebirala okutuusa emboozi lwe yagenda ng'ezimeera ng'ettaala eggwamu amafuta ate nga n'omukuumi w'amaaso enkondo aziwagise simanyi baasula bonna. Nalaba ebisiki byetandise okutema ne ŋŋamba Fiida nti tugende. Agamba nti nalaba ebisiki bye tutema biweze n'endaga Fiida obuliri bwe nange ne ŋŋenda mu bwange mu kisenge ekiddirira. Otulo tuba tuntwaliriza tuti Fiida n'ampita. N'aŋŋamba nti naye Eddie, lwaki tosuze wano nange nga tunyumya? Konze nakati tuyinza okunyumya, ebigambo tebitomera mpagi. Ko ye nti tomanyi nti emboozi endagiriza egwana bayomba. Naye bambi Eddie, jangu nina kintu kye njagala okukubuulira. Konze nti olukimbuulira olulala. Ko ye nti Eddie, so nno bambi bagamba nti ndi kirya jjo. Olulala osanga akiridde mu kibanja. Saamanya nga Fiida yali alagula nga bwe siriddayo kumukubako kimunye ng'akyassa. Twebaka. Enkeera bwe twamala okunywa kacaayi, Fiida n'ansaba muvungisize olupapula lwo olwa siringi 10. Bwe namala okulumuvungisiza ne ndutegeka ku mmeeza mu kisenge ku ntwalaayi. Yantegeeza nga bwe yali tajja kuddira wange. Tuba tusiibulagana n'aŋŋamba nti naye mwana mulenzi osobola. Wabula Eddie, tolinsonyiira ddala. So nno bambi lwa kukusobya naye nkyakwa. Teyakimalaayo. Naye kale bambi weeraba.
Yayogera bino nga n'ebiyengeyenge bijja. Twayawukana naye ng'ate muli ntandise okulowooza nti oba Fiida yali ayogedde mazima nga mu mmeeme ye ddala nali nkyalinamu akafu newankubadde nga yali afuuse enswenjere.